Kale tukwanirizaako nnyo gwe atulaba munaffe eno MP5 Media tuguse n'ensonga nnyingi nnyo nnaku z'omwezi leero ziri 4 mwezi gwa kutaano omwezi guduse emisinde omwaka 2026 it is a Monday lunaku lwa Monday lunaku lulungi nnyo era munnange abakedde okola mukulikeeyo nnyo nyini ddala namwe abali mu kudda ku mirimu egy'akawungeezi n'abakola ekiro okuli abasikali abakola mu hoteeri abamabaala abamafuta waliwo ne bali ne banneeko abakola ekiro namwe mugyebaleko abali mu bbanga kati bo manyizi ne ssaawa babeera beebase banneeko babeera beebase osobola ogosanga oyitako emisana n'olaba nga wakuyise yes so babeera beebase banneeko emisana nga sikirabangako ate ekyo tugendo wanje nabo gye bali nabo gya Lunyankole tugendo wanje ogosanga Munyankole wagosanga ati aha nti owaayi nti wanje okoze otya kukyaki ngenda kati ni wali waliwo mukwano gwange yansanyula yalaba omuwala n'amusanyula nga tamanyi neeko kakati we yamulaba n'amulumba n'abaako obugambo bwamugamba namuga ate ebyo nga byenkolera ddala bagendera ddala ate omusajja appetite tezafiira kuba yali tayagala ku malaaya zifa malaaya so kati munange byebyo twagamba kasaba nga tuze subscribinga kyekisinga obukulu likinga sharinga ate commentinge buli kimu kitambulire ddala obulungi ennyo ekyenkaniddeawo Professor Masanda as usual abadde abuze musajja ali mu kajozi ka Arsenal tumanyi kati Arsenal tekyaswaza Arsenal tekyaswaza ennaku zino beswaza nga tutereka babalinze wali anti kagwamu leero kagwamu leero ate enkya ffe twongera okugenda mu maaso kazikira leero ate wali enkya so Arsenal mufunyeyo ambassador wamwe ali wano naye kimanye nti bamaze temunsiba ku tiimu yammwe Justin yambaddemu bwambaze Justin nti babalindidde mukoona akadde konna nange ekituufu tewunyabo omusajja leero bamukutte emmeka bamukutte 5 Everton ngaba Manchester bayinza omukwata 5 abayinza omukwata ngambi ekisiru naawe bya kisiru so tobamanya leero Manchester City ayinza okugwamu kale amaanyi gayinza okukendeera leero tutandike ebyaleero amba weekend ebadde ebintu bingi nnyo lunaku olw'eggulo Liverpool yabadde ne Maniyu yatimpuddwa Maniyu awakose kutimpulwa Maniyu nga bwogimanyi nti yalukisa okitegeera ng'eyina omutendesi omupya Maniyu abikisakisa ng'eyina abatendesi beyakaleetaawo Kaliki ye musajja ndowooze ow'omukisa ennyo wa mukisa Kaliki kuba otunuulira first half ya Maniyu ne second half ya Maniyu Liverpool yasinze Maniyu okolaki naye ate ku Maniyu ebyo bulijjo tubadde tujja tubira Maniyu eyakulembedde 2-0 ne bagikuba ne gubeera 2-2 ne gyefuna chance era endala nga ne goal yono ani gundi bwabwe Benjamin Sesko wagirabye nayo nga jasiga mancholo yabadde esamba Liverpool yabadde etayina basambi nga Mosala nga mulwadde Isaka tali Wektike mulwadde Alisson Becker mulwadde nga Jones ye namba 2 Frimpong ya eno mu musanvu osha ndowooze so nti Liverpool nga teriiwo bagakipo nga bebateebi okukyoto naye kyemanyi Maniyu sinza Maniyu ke kaseera kaayo kubanga bwe tuba tetwerabidde batandisi bangi nnyo abaze bayingira mu club ya Manchester nga bakwatamu for example tujjukirako omukulu Erik ten Hag maybe bakuba season onaze season ng'egenda kukomekerezebwa naye bw'ogenda okwetegereza batandisi bonna abazze bajja ebiseera byabwe ebisookerwako bateekawo impact ey'amaanyi nnyo
ne awo mu maaso nti Kaliki bw'anafuna endagaano entuufu bw'anafuna endagaano entuufu permanent coach gwe mulinde next linda bamuweereze contract atandike season ojja kuba otugamba kale so abamaniyo kati bunange bagamba kyekyo ye Kaliki akoledde bagamba nti bamuwe endagaano naye nga si byatuleese olwaleero ebituleese bingi mama Fina akyana tubendinga SB4 naye kyekimu Anitaira Nalongo then ekirala endongo yakajambiya nabi yabana Super BJ yakuteche yabadde season ye esookera ddala yabadde ku Mamezi Sport Mutaba abaana basimbye obugere ekyabaddeyo naye kennyini yakyekwatiddemu nalaunchinga akajambiya officially abalala gye banyenyeza officially yalaunchinze endongo yakajambiya so buli season ejja kubeerayo ebadde season 1 yes kyokka yali yakubeera nga 16 gwokutaano naye kulwokuba nti omugagga DJ Masiko omumanyi promoter ate naye kyekimu n'ateekayo show nga mmeka okeze ennaku ate nga abawagizi abandiwagidde Super BJ bayinza okugenda ewaani ewoli kati nagipushinga nagifikamu eno nejja eno nga 2 omwezi ogwokutaano eyabaddeyo ku lunaku olw'omukaaga mu weekend eno twakavamu so tugeatambulira awo nyini tabe ate nga bwe byatambudde tusooke n'endongo yakajambiya endongo yakajambiya tewagiraba yabadde massive omanye omuntu nga wakatandika ekintu binti nyo byogira nolaba nogamba joko mukikola ogenda ofuna experience ate kasi tomanyiiza abantu nti lwakubanze kati kinatiddemuko nti like bw'anatuuka eyo maaso ajja kutuuka ajjave ku kifo osiga bungi bakiŋŋamba nti nga bw'olaba bano ba Suna Ben wabeera mu kusooka ne kaakati ku makutano wuwe makutano nti mbazira tone ekyengera ku summit nti wabeera okitegeera so nti bakwa nogamba nti wano wengenda okubeera nga nkubira endongo yange okitegeera bulungi gano ge matwale ago ge makanda wagasimba kati kyesiba nti oba ne BJ naye mu kutuulako yagambye nti wano Mamezi Sport Mutaba wagenda okutanga nsimbi amakanda ye besi simanyi nanti nsuubira ajja kukyusaamuko abadde wamunoonyaako naye nga bw'omanyi yabadde omutegesi yabaddemu buli kimu biki obukowu nga bungi era yakadde engulu posting ateekayo biki naye yebaza ku bantu abadde bakumubuuza ku bintu bingi naye nga kyatambudde massive omanyi mugi ng'ogyeko ffe abasinga obungi tulaba abantu bameka abakoze eki abazze afunye ssente mmeka and whatever naye n'okulanga omuntu najja kiteekawo impact ey'amaanyi kisobola okusika oli atazzere kulima oba oneeyazze leero mu kino oluddaka gya musajja bonna yabaleeta kati next time byolanze bibaddewo okitegeera bulungi ekirala enteekateeka ebadde etya buli kimu kikoleddwa abantu bafunye kye baagala next time kiba kijja kusingako kaawo ekyo kituufu so Uganda waffe Super BJ kulikayo nnyo ndongo yakajambiya okusinziira ku gendi ekintu yakikubye tekyamuyisiza bubi omuyimbi Aida Mugo yabaddewo kaawo Aida Mugo mu kuyimba waliwo akayimba ke yayimbe ku stage nga kaŋŋoma ŋŋanda manyi kati akakayimba bayida benaku zino kati katambuze nnyo ayinawo kunaaba zinaawo ku maganda omanyi nga bakyali mu The New Eagles Irene gundi Namatovu yayimbanga ennyimba z'engoma eŋŋanda nga yemu kuba kikwatiridde ekyo ekintu ngera ku stage ba Aida Mugo be bazinanga Aida Mugo Balecho Namiiro kano kagundi kano okitegeera nga be beesiba ebisenso ne bajja ne bazina waliwo kano akayimba ne bamawulana simanyi kayimba kyako kati nga be bajja ne bakola ki nga be bazina
naye kati bekiba nti bali bannamu bano bagundi bonti bakuze banamatovu tebakyalira kipya kati nti naye kyeyayigayo kyekyo akoze eki akirazeeko n'akikoppa kubanza eggulo n'akirabye ku stage. Abakasimba muliwa abanzaala n'abekoma abanyonsa ab'emmamba n'ab'enkima n'ab'engonge mwenna mbalabyeko ab'ente muli mutya abaana b'engabi n'ab'enjovu mugamba ki ab'empologoma ab'entalaganya n'ab'olukabe mugamba ki ab'embogo mbalabyeko abaana b'ennyonyi n'enseenene mutuddewa ab'obutiko n'ab'embwa n'abakayoza ab'effumbo balabyeko abaana b'engeye mutuddewa n'ab'ekiwera b'enswaso balabyeko ab'endiisa n'ensuma n'ab'envubu nakyesigo balabyeko ab'eddira endiga mutuddewa n'ab'ekibe n'empeewo mbalabyeko ab'eddira eŋŋoma muluddeyo abaana b'enjobe okitegeera nga kyekigenda mu maaso the same style so nti kati mbufunze Aida Mugo agezaako okusika omukululo gwa maama yes kyeyakoppe ali mu kukiteekawo kubanga mbufunze Aida Mugo ali mu ngalo yakulira mu ngalo za Namatu so kyabadde massive nnyo ate ya performance bulungi nnyo endongo yakajambiya yabadde kyekyo massive mukulikeyo nnyo mutaba abasodo okupira nga mwazize ne mugendayo bana bakubya akajambiya n'abatasubudde nammwe very sorry next time better osire lunaku omupiira gwasambibwa ku lwomukaaga olwava mupiira bwe bati ne badduka misinde so mukulikeyo nnyo mukulikeyo dda ndowooza vidiyo eyo twagifunye katulabe ku super big oyo yakoze baba yabadde walinga system yena esegera na buli kimu kyekyo nga kimuwe ekiri nalyo kabakuba akajali bagamba kyekyo wale tata ndowooza mukirabye bulungi nnyo eyo gye bayita endongo yakajambiya sajja akubye ekirako bagiyita endongo yakajambiya chumita akajambiya chumita kakuchumita sikakutema endongo yakajambiya chumita nga si fumita abula chumita chumita itisa runyankore nyankore word and then fumita itisa Ruganda word yeah so chumita endongo yakajambiya chumita it's the same as fumita yeah kale mama Fina olowooza si bibi yeah lwaki tetukula lwaki tetutuuka akaseera ne tukula ntumanya tukuze kubanga ebintu ebyandibadde bikolebwa abato bikolebwa abantu bakulu ennaku zino mama Fina ali mu myaka ng'emeka ndowooza 7 imagine kati gundi ono SB ali myaka ng'emeka alinga mwasatu mu 8 kwana ndowooza kati emyaka 7 ku myaka 4 kati kibaliraawo imagine ndowooza obuzibu buli ku ssente buli ku mukwano buli ku ki imagine nolekawo omukazi w'emyaka jjo anti kati olaba nokunemba n'abakadde anti kati olaba waliwo wootuuka n'oteekamu ssente zo ng'oyagala ziveeyo
omukazi yateekamu ssente ze ono gundi ono gundi ono aliwa Fiina mama Fiina okizeemu yateekamu ssente ze nga ziteeka mu SB4 mu bombi nono muwala gundi ono nalongo bonna abadde ng'akola ki abateekamu ssente abayamba SB4 bamugulire ki emotoka SB4 bwafuna emmotoka teba ya gundi ya Anteira okitegeera bulungi SB4 kamera yoyo mukyala ate iyo bagambye yagikola ne sente ekitegeeza nti kati wakyaliwo okwekolera sente mu mikono gyo wekiri kati omukazi nga yebuuza akaana kano kenjagadde bwe nti kubanga SB4 yavumako mama Fiina okumala ebbanga lya myaka egi nga amuvuma ku social media nga amuvuma n'amulemerako mama Fiina tiyavaayo wadde gambako nti naye owaaye onvumira ki yasirika oba SB4 etuuka n'apondooka n'agenda n'agamba naye nkwetonedde for sure ebbanga lyemaze nga nkuvuma nsonyiwa n'amusonyiwa omukwano gwatandikira awo osigera bulungi mutandikira awo amugulidde emmotoka muwadde biki nga ayina Anteira waneeno era nga n'essimu naalongo olumu nga azikubira SB4 ng'amugamba sisobodde kujja kansule wano ebulenge wa maama kansule wa maama yafuuka ne maama kansule ebulenge wa maama sisobodde kujja nga SB4 munange era ng'asula wa maama jamu akutte mu kibuga agenda zenduddeyo firude ezitoye kansule wa maama ne ani n'amanya nti musajja wange kyali wantu mukyala gwe neesiga kasita oli mukadde yo Anteira yabadde ali mu kulonkinga essomero lye lye yakoze yabadde nga shawa waliwo akayimba ke yayimbye aka Pastor Bugembe mbonenzunga n'abalongo bange abalongo be tinenkuba essimu nga tazikwata mbwe yakubanga essimu nga takwata onazunga n'abalongo be otegera bulungi ate kati nalabyeko gundi ono SB4 naye nga yogera ku balongo SB4 yagambye nti mu nsi akkiriza talina kyayinamu kubanga Anteira okusinziira ku bibaddewo biki kati essaawa zino SB4 ye yagambye nti n'abalongo si babe era bw'anaafa bw'abanga afudde tebaleetanga nti ate abaana abala talina mu nsi kyayina ate SB4 atugyeko akajanja awo bamuwadde akalyeke akawulire wadde kali okawulire ekyasinze okunsanyula yabadde gundi omanyi waliwo ono omusajja zitiye Kabaata yabadde ali ku live ku TikTok kati ngaaga kusooka kakasa bituufu ani ne SB4 bayawukanye okitegeera bulungi kati n'aleeta mama Fiina ku live okumanya kituufu beerya mama Fiina ne SB4 beerya namwita ku live kati oli mama Fiina okakasa ekintu n'agamba kankubire SB4 gye mukakase nti twerya gyali walala nze nange gyendi walala ng'ayagala kubyewakana namukubira otyo SB4 amayembe yagize bwe yagambye atya yes mami ng'oli yafuuka mami we maama we bulenga gye yasulanga ebbanga yes mami akati kiki ensonga ezo kiki mami nange simanyi kigenda mu maaso nange mbirabanga bw'obiraba ate mami yegwe kugamba ekyabaddewo awo SB4 nti buli wawulira ku ddoboozi lya mama Fiina akakkana buli wawulira ku ddoboozi simanyi oba misambwa I don't know
omwana ndowooza bamuteekamu emisambwa gyonna bamutuuzaamu kali ekowulire kati SB4 kati byonna bwe bigatta mutuufu SB4 gyayise ne wano waali manyi gani ate nekyamama fi naye kyasobola okukola asobola okukola kyonna ekiyinza okutamya SB4 eri Anteida nga SB4 buli Anteida buli kakola labira ddala nga stagfra kati sobe tulabe ku gundi eyo owulire mama Fina nga bakubira SB4 nga bwe kyabadde SB4 wasiibye otya? Alhamdulillah ndi bulungi sinadda bunze. Oliwa? Ndi waka bali nbase. Webase. Owai, wewe ukaina Anteida? Otesobola kwawuka. Kwawuka naki. Tamusobola kwawuka? Naawe obiraba nanga nti naakadda babingamba bugambi mwatabuse ne Naalongo mbu nanga nze muntadde mu bintu byammwe Anti nawe mubiri toswabye wala gwe. Ne lwaki swabye wala lwaki binfukidde ekizibu? Tasobola wali wakumugugu. Wali wakumugugu. Bwe banyiga gwe nga nange banyigiramu. Ate teri kwewozaako. Teri kwewozaako. Wali awatuwe okuku anatubuuzeeko. Kati nga lwaki amukuwa gwe naye tuwe ku mukazi watubuuzeeko. Pana aleko buli lwakusatu abeera ku jjaliya site nga bali mukukola. Buli lwakusatu abeera ku jjaliya site nga bakola. Kabaata tuwe ku mukyala watubuuzeeko. Owange buli lwakusatu abeera mu night player. Ama webake mukama. Ne SB4 soko ine nga tonebaka. Lwaki buli ekikunyiga kinyigira mu nze? Anti gwe buli kimu gwe manager gwe maama. Buli kimu. Kati otogenda kunneewala ate paka. Yakuzaala kimenya. Ate teri kwewozaako. Teri kwewozaako. Ozi okusiza lukuzo. Teri kwewozaako. Akagata kaba kalina wakantuuka neta kutuuka. Byonna birina okuntuuka. Byonna. Eri gye twakoma. Tewafa. Ekikiggwe. Nalaba abantu badda mu kkuba laga kati. Nali mmanyi nkomawo ng'ofudde. SB4 wamuwa wiiki emu. SB4 walina okufa lwaki tewafa? Ate wagamba nze okufa gwofa. Nagenda naawe ofe gye wagenda. Wakomyewo ddi? Nze nakomyewo ebintu byonna ndaba abantu bambadde bulingi. Kati bayimbi bakuba laga bagenda kukola launch kyammanyi. Kati okufa kwakoma mukulu okufa. Ate abantu batenagira bagira badduka. Nebadduka basalawo okuyimba. Tebakulaba nga bakyazizeeyo ku TV. Basaba okukola buyimba bupya. Olimba nyimbiramu kaawa kayimba. Nedda ndeetera wali gundi anite kayimba kali akapi pakayitani kayimba kimamani kasamita ani Gada kanonyako nkakwate otanjagala sibagala kale ate
sooka olinde abalwadde baliwa nga tekyabawulira nakoma okuwira nga bagamba bajjemu ekifo nga bataddemu ekirala sula bulungi ssebo Kabaata obadde ogamba ki Mwaswadde dda ne bannange mu komenti mwaswadde dda tuswadde kati oyo ye mwana wa twayambadde obugatto ne twambala kakati ndowooza owulidde bulungi omanyi owulidde bulungi emboozi ina kyezijukizizza waliwo omusajja yagenda nawasa omukyala besanga mu kibuga katugeze nti mu Lyantonde oba ene city kati bwe basisinkana buli kimu kyonna nekikola kya nekitambula bulungi ne bewasa kati munange tuba tuli awo omuwala natandika okugamba musajja omuwala bwakuba essimu nayogera ne maama we kati ng'agamba nti muko wali wanayagala kwogerako naawe kati onazaala akwata essimu nayogera n'omuko kati omuko agenda okuwulira eddoboozi nga lya musaayi muto naye nga inazaala kati munnange tuba tuli awo omulenzi ate tafunye impact eri nazaala ate ne nazaala kakati tuba tuli awo muwala n'agamba njagala kukyalako ewaffe kati gwe ne bwokomaawo ebyo si bipya ssebo omwana alya mwana munne n'aliramu ne maama okitegedde bakyeŋŋamba atya kubanga batuuka okgenda mu kyalo pasi mpanvu emboozi mpanvu omulenzi gye bali ng'akwana maama ne muwala we yes ate bonna n'abalya nawuliranga nti bw'okwata ku nazaalawo waliwo ekirwadde ndowooza ebyo byali byadda osanga omukazi atambula abalenzi bakakati bakagwa ensonyi alya nnyina n'omuwala naye nze okulya nazaala ndya mulamu wange olya nazaala oba ekyo kitegeeza okulya nazaala abalenzi bakakati bakagwa ensonyi abo babeera bakagwa ensonyi ate asooka ku muwala kati omulenzi buli lwabeera n'omuwala oyo omuwala n'amusembeza ewaka nazaala naye n'afuna interest mu mulenzi nga tamu bannange ekivaamu omukwano nga guva ku muwala nga gudda ku maama naye nga kepatayiti kalinyi kasituka nze mpulira nfa ate mbamanyi muno bangi alya maama n'omwana nazaala ne mukazi we alya maama n'omwana alya maama n'omwana naye ng'ebyo bisinga kubeera nga omuwala tali mu maka awonyi kati ag'omulenzi ng'omuwala akyabeera waabwe nga tewali kyamaanyi kigenda mu maaso ng'omulenzi akwana omuwala amukwanira luddawa waabwe kati wano kasita amutegeera nti oyo ye muko wadde si kituufu tagenda ngayo officially mu kwesembeza kuno nazaala naye neyeesembeza omulenzi nga laba nazaala ate naye kiraasi mwali ebiddirira muganda wange aye waliwo osanga nazaala nga musavu okusinga omuwala anti byebyo okitegeera naye okukubira baddaye mukama waliwo omutuufu n'ogamba kino nedda kyo nga kiri beyond naye nga Uganda wadde obwenzi yes gye buli naye ekyo kiri beyond than beyond more than beyond okwana otya nazaalawo kaakati eyo yebadde essimu gye bakubidde ani gye bakubidde mukulu SB4 naye nga mama Finafi yatugamba nti SB4 mutabani we mwana waka
Ndola abadde tavaayo nga jamu amukwata n'asuula bulenga wa mama mwana waka nti fiina adda ku SB for your first born oba yamufuula mukongozi enzo ubanga amufuula mukongozi ate kino ekintu nakyo bakitaddemu nnyo even n'obunuzamenti bungi ndowooza waliwo ko kye neebuuza ekivumya Nalongo kyekyaki fulu figa nakanguubi fulu akeera ku Nalongo buli lunaku fulu figa batugaye tubamanyi alinga kajjo waliwo akasente akatambula nera buno gwe ensawo yatuuka sente kuvumo kati bo obulewo ko gumanyi nti muvumi n'omuyisaamuko kasente n'akuwalabulira embwa naye kati gusooka gye weebuuze okutuuka okugula omuntu avume mukazi wo eyakuzaalira abalongo yakufuula Ssaalongo kiba kiki biwanvu nekitegeeza babeera bekyawa kataye kugundiye ono gundi nga avuma mu bigambo ng'avuma Anitaira wabula fulu figa asamuka uyo asamuka omugambo wansi oli mutono nnyo waggulu oli mungi nnyo oli awo olinga sweet bomb olinga katyuni noza tribe yakulimba nti mumbeera balungi yes muyinza kuba muli balungi naye ggwe like olimu oluli olulala oli luwanvuwanvu nnyo oli awo bintu tebigatta bibalansinga bulungi bwotala kuba make up toliika oli wa salaries oli wa salaries watagako kachumbali oli wa salaries gwa uli otanga business ewandi gikoze noli organizinga bawo no mu respecting abantu bangi bayina ebizibu mu mayumba tebabiteeka mu public sigwa asoso okuba n'ebizibu y'omusajja mwayingira obulenzi obutonga mukimanyi omusajja ate njagala bino mbikugambe oyo omusajja amusangawo nga serebu ng'ogwo omukutu weguli nga ffe tugubeerako oyinza ogamba nti gwe wamukola tomukolangako era saagala ekyobwongo obwo kikulimbe tomukolangako obwongo bwo tebukulimba nti gwe wakola omuvubuka oyo omulenzi wamusangawo nga omukutu gwe munene nga gwa Facebook nga gwe guli wana bitikitoko tebinnajja nga w'amaanyi omuvubuka muto omwinamu n'abaana gwe wandifunzizza ne musorting ensonga n'omanya mistakes zaali luddawa tutambulira mu kusowagana tutambulira mu kwokoona abantu batunyiza enkya neggulu ate omuntu gw'owangana naye akyasinze n'okunyiiza olitambula olikoma obusobola ogenda buwane bukomyewa bugenda kukukutuka bufaanane nga ampu z'oluguudo si gwakuzeekuzeemu bojja ku TikTok bolinga yesu afuga olinga ejjembe likalondoozi olinga ejjinni ebintu byonna beweekola tebiri mu nnomo you have something wrong oligenda okujjukira okwebikanga obudde bwakedede nze ndabyekoona abakazi ku TikTok buli kaseera baddayo mu babba baabwe yafuula kyetwala n'agenda nadda azungira ku musajja sajja n'agamba namaze myaka 10 natali wano ona amasasi mbalaba nnyo nze ku social media nga bawawaabira omulokole yeeyisa nga ggwe n'abasamiza tebeeyisa nga ggwe tetumanyi ekituufu oli kiki ongamba otanda oyagala nnyo abaana bewazaala mu musajja nga musajja tomwagala abalongo bafuula abalongo temuwumula obafudde amajinni obafudde abalogologo balowooza nti abantu balina abalongo tebagana kuboogerako nti balina abalongo toyogera nti nina abalongo ndowooza kazi amuvumye kigambo nga kinene ekyo nti wansi mutono waggulu muyitirivu bulala simanya taliika simanya yakulanga ekiki kitegeera kikazi kivuma
Naye yakula atya. Era naye bwati. Sa nogenda okuvuma munno nga kyomuvuma gotokiri. Ate gwaliwo okubanga ate oli bulala nnyo okusinga kuye. Nalongo nga musajja nga mukyala mugogofu. So byebyo ebya Mama Fina twotekane SB4 ne Ani Taylor tumanyi bigwerawa waliwo gembadde ndabyeko nti Mama Fina akyaye SB4 naye sinategeera amukyawi atya not confirmed just nze ngazi kyesitegedde amukyaya atya atasinzidde ku kyomukyawo anti wuliriza waliwo okugamba nti emboozi zetubaddeko oba ebikolwa nga badde bigambibwa nti nze naawe twegatta ebyo tubikomye tusigale just nga tuli ba friends nakika bulungi bikomaawo so ebyo ebyaleero naye nga katubasabire si byangu baana ebyabagundi bano byaliwo ebyabaana bana aba beddings and what ebyamirembe n'engundi n'ensambya ensawa katubo manye kati bya social media yes kati bwekasitookola obufumbo buno ne bugenda wano okugundi ku social media era bugwera wano nate namwe abakazi mulekerawo obwenzi bwe muba bafumbo osanga niteyira naye ali mu akantuntu kati gwe nekitegeeza ki kya musajja naye katambule efunire mami Amafina abadde akumalayo kamera ye n'emmotoka gwe manyi sente zagula emmotoka kawundo kamanyi bbeeyi yaayo omalayo sente zo omukazi alina sente omalayo sente zo aziwa abatagambwako ogira bodi nti mami ngenda ogenda wa naye olaba musajja wa munno ate gweoyagala okwefuna ono atalina mukazi wekwata oyo atalina agamba ekitagwawo ogutali munnyo